Officers baze bali eno. Waliwo yabimpa. Omukulu yagamba nze nadumira ekikola. Omugo okugamba tenze yabiddeekya. Andi ezifudde. Tubadde tulize kima musajja atutute miti. Ezifudde ddana luku. Then another thing I found is There is weapons. Inside there is weapons. Animal weapons. I'm going to remove the weapons here. Omanya abane bakubye kole. kakate yo mukyala abamanyi. Ngwacho mwana wanga yali eri gwe bakuba. Ati bwaba suza petumanyi gwe. I don't know kwekera information. Waliwo omusajja we dali awo yakita black. Atulaganga tofaye bakuba. Yanywera. Musengula mukuti musengula. Abada abakulu babina otubazika tubazika kudayo sija mtu alawa kiri kudayo tubazika. Tusobola na mtu alamuteka kusawa. Tuba tuona no kuwatawo. Restless life that he is in. Yabira wati agera kuzikibwa nga babikonyi bye bazimba ate baba yimiriza babikonye twetwaga okukwata tumaye tukubikona erumu twaga kulaba na kimu lero katu zitwala sokwata bizimbe kali bana tumaye tukube temukiza nakamu kusigalawo mukone
Ajje wano asooka ajjeyo biri. Alo, genda omuyite asooka ajje ajjeyo bino ebyene. Omusenyu guno. Atwale block. Abantu ab'ettaka bali abajja bakileyiminga soko nkyali ku simu njagala reference. I'll finish this one. Then you call or you give me that one I don't know. Temutya bino tebigenda kubeera muti tugenda kulaba nti The other one and this one. Oh, and she was. this one. Ole moti picheria ndo bado ziko. Kati ekiri wano maaso mpira sina kiraba. Olaba biki. Bikukwata ko. Mwebabeero. Mbeera gye tulimu embeera tetulimu mbeera nnungi nnyo. Abayizi kati mu kaseera kano bali mu kutya kubanga embeera egyabadde okuva olunaku lwajjo okutuuka leero ku makya kuno abasinga batya bagamba at least security batuleetere security wano kubanga security tebaleetawo abayizi at least tugenda kukola ki baddeyo wakalwa kubanga bano abantu bali kwagala kutta muntu ngeri we bakubye president bagala kutta omuntu nakusanyawo kati Kyali kiswa era twakiteekamu eddagala ne kifa wekyafa kati bano ababbi b'ettaka bazze ne balonderera obuyinyanga obulaba kati bagamba nti malaaga leero olengera ekiswa kiyitira ddala eno eri gye kitya kati ku ntikko wano we batadde amayinja ku ntikko wano nga wogalaba era bakuŋŋaanyiza n'obutaka we bati ne bakuŋŋaanya okuyita wano naye nga ekiswa kiyitira ddala eri kati bagamba nti malaaga enkumbi zizino ezitema kati batemye kiswa kikino kiyitira ddala eri kati bo bagamba nti bazikawo omuntu naye nga gaagano mayinja bagalonderedde namu n'omuntu era bakajja bakiggire wiiki emu emabega. enkumbi oziraba n'oziraba zizino oziraba tumanyi nti ettaka lya kanisa tuluddewo nga tulimirako. Kati bano abalumbye bavuddewa bano abakayana bavaawa tetumanyi ffe twali tuli wano abasajja ne bajja babi ne bagamba mugjeemu emmere yammwe temuddamu kulya nga tebabeeyanjulidde batweyanjulira
kati twagenda okulaba ekikoosi kibeera wali obusukka buguudaawo ku nnyumba ezo ez'amaduuka tulaba bava nga bajja muno. Amanya Oliver Sepaga. Joseph Paulo Mukesi omusajja omugwere. Bano abantu ab'ettaka bazze ne batulumba ku makya eri paka ku ddoomu akati we tubadde nga twetaasa naffe ne tukwatakwatako ababadde abajja okujja okubalumba naffe twetaase. Kaakati bo ne bajja n'abafuwa efirimbi abakulembera ne kukwata ne batandika okukuba girudi nga naffe kati we tugezezaako okubanga twetaasa bo babadde bangi nga batusingiza amaanyi buli bafuyenga mu firimbi bali ne bajja ne beeyongera ne bafuwa mu firimbi ne beeyongera emigo ne zitabuka ne bakuba girudi n'agwa n'omuwulizi omulala bamuyita mwine naye ne bamukuba n'agwa kati ffe abasigaddewo nate tutandika kudduka nga tukolaki nga bajja paka ku ddoomu okitegedde. Erinnya lyange nze Oliver Kalyango nga ndi Vice Guild wano ku Bible College. Tubadde tukyebase zibadde saawa nga zikunukiriza mwemu nga tugenda kuzuuka kutandika kukola mirimu gyaffe nga bulijjo. Tugenza okuwulira nga ku sayidi y'abaami nga bagamba nti bannanga abawala temufuluma muyingire ne tubuuza kiki abamu babadde ku mazzi ne bagamba muyingire kiki abasajja baabo bazze naffe ne tudduka ne tuyingira munda ne tweggalira nga naffe ensise etukutte. Embeera eriwo tuli beeraliikirivu ng'abakyala kubanga okuba nti nno tuli banafu tetulina na byakwetaasa tweraliikirira nti abasajja bano basobola okujja olw'okuba nti no bayinza okwagala okulumya okukwata awaluma basobola okujja ekiruyi kyabwe oba oli awo ne bakimalira ate ku ffe olw'okuba bategedde nti ate ffe sayidi eyaffe erimu wiika than eno ey'abalenzi. Yani besweri bugenza okera ku makya tubadde tukyebase mu ddomu yaffe. Ndi kusoma Ababulizi wano ku Bible College. Tubadde tukedde ku makya nga tuli mu ddomu yaffe tugenza okulaba abasajja bajja basoose kujja babiri ne tugamba ate bano abasajja ku makya kuno baagala ki. Tubadde tukyali awo tugenza okulaba bajja nga 15 ne batulumba ddala ku ddomu yaffe kwennyini ne bajja ne tugamba abalenzi banaffe banaye muyimuke bano abasajja batulumbye muyimuke mujje tuyimuke tulwane ne bakwata we tuyimusa okubaana engeri gye babadde bangi nga teffe tuli batono ne bakwata girudi waffe n'omuvubuka omulala addako ne babakuba era abagirudi bamukubye bubi ayisibwa bubi sayidi eno omulala bamukubye muno mu mbiriizi tuyisibwa bubi era tuli ku Kerinde bayinza otulumba ekyo ne batutematema ate kuva ddanga batubonyaabonya we tukirira okulima emagendo batutulugunya naye nze nsaba gavumenti etuyambire wamu tuli bubi eno ku Bible College ettaka lifuuse ettaka tuli kutte buuke gavumenti yayimukiremu ejje tuyambe. Emigo gyaki tukutte emiggo tubeere security kubanga nabo bajja n'emiggo bakanyuga amajambiya naffe tubadde tukutte emiggo tubeere security nti ekijja kyonna tulina we tutandikira nga ffe Ababulizi okulwana. Nga nkubye omuggo abadde n'emiyini yenze mwene Herbert nga ndi mubuulizi mu college e Nakanyonyi nga tulina ababbi b'ettaka bagenda nga babba ettaka lyaffe. Ekibaddewo olunaku olwaleero lunaku olw'ekiro waliwo abazze nga bayiwa matiriyo bayiye omusenyu ne baleeta sementi ne baleeta bulooka nga bagenda kutandika kuzimba bazeese ssaawa 3 kati zigenda okuwera ssaawa 4 nga batandika nga bali kuzimba ne tulyoka tukola ki ne tulyoka tukuba amasimu ne tukubira principal kuba principal tasulako ku ssomero ne tulyoka tukubira n'abalala abavunaanyizibwa ku ttaka Reverend Sono kati principal n'alyoka akubira bishop essimu kwe kukubira poliisi naye ate ekyatwenyamidde olunaku lw'ekiro twabadde tuli awo nga poliisi atejja ekifo kyejja mu kasirisi egende ekwate abamenyi b'amateeka ate yo yazze nga ate eteekako kagombe nga amataala gaaka ekiraga nti balina akakwate ne ku bantu bali abazimba ki abazimba awantu waliwo abagala okubba ettaka lyaffe. Bukedde ku makya kulaba abasajja nga bajja nga bangi bakuta amajambiya bakuta emiggo nga bakambwe n'aweerere bazze kumpi
dormitory bigere nga 2 dormitory weri ne tugamba tukoze tutya naffe ne tukwata ebyokulwenyisa nga okukola ki ng'okwetaasa batandikidde awo okukuba guild president waffe ne bamukubye nnyo bamukubye wano ne waatika ne baddamu ne bamukuba omuggo kati bwe bamukubye wano okwatika nze nange nenyamira ne nkwata omuggo ne ntandika okukola ki okubakuba ne mbakuba era mbakubye nnyo serious oluvuddemu ne baddamu ne bamukuba wano omuggo ne wazimba kati nze mu kukuba ennyo okukuba omuggo ne guvaamu ne kola ki ne kugwa kati omuntu abadde agenda kuntema kuba lya ababbi b'ettaka abadde agenda kuntema ejjambiya kwe kudduka guild president ng'olwayimuse naye n'atandika okukola ki okuba nga adduka naye nga ya ready to come back era baatugamba tife tusobola era tulina amaanyi temutuyinza byonna baabyogera kyetuyinza obbagamba kuba nange ndi kuomu kwabo bwe bakubye kuba mpulira omugogo guno gunnuma gwonna omaze okukola statement wanje omaze nyini yanze nali ku ground awo ngamba kubira essimu kakati bazze 8 nga ndi ku ground naye nze ndi mukola bamanyi ndi mupakasi nga tebantegeera era n'omulaba ono gwagamba gwe yalaga kadi bajjo bakwata nze nemba nga ngira kasone nga ndabe kigenda mu maaso kati nenziranga muli wasi najja namugamba nti jangu tugende kati abamali batudde abo benyini bali batudde kakati oli n'asemberera eyali aduumira n'amugirayo kadi bwana oli yatambula butambuzi n'agenda neŋŋamba Levanson waliwo gwe balese naye amulaze kadi alabika wa poliisi ka Levanson nti oli gwolesa ate kibadde kyabaga mbadde manyi omusajja ojja naye andaze ekiguli ky'amagye nga ndi bwomu neŋŋamba n'amwaŋŋanga ntya nga bano bonna bakozi batya n'agenda naye bakomawo enkeera batukutte wano nga museka mwadde mulowooza tunaasulayo twagenze tetwasuze nayo twabalaze ebiwandiiko byaffe kakati tewajjanyiza nakola ki nakutusuzaayo ne bakomawo naye nga bamalirivu nnyo oba kulumba koleji eno bagisaanyeewo bamalirivu oba kulumba kanisa bagisaanyeewo bamalirivu nze nali njogedde nabo obugumiikiriza nange sibulina tulina kudda omanyi kambabuulire 7 funako bwe batutwala abalala baba bagira baba batyokomawo besweri yaliwo otyayo kitwagala ate atya kuba bwatiiridde wano kitegeeza walatuka maaso g'omulamuzi era kulumba mudomu nga wewe obugumiikiriza nange sibulina tulina kudda omanyi kambabuulire Ababulizi saba kwogerako naawe bantu Habert nkola ne NBS TV tandike tandika sebo tandike tandika sebo bakutambulirako sebo nokwata n'omukogo abajalooza kya kanisa eri eyasooka omwami yakijja Ntebe n'akireeta n'agamba nze bantumye kunoonyereza nva Ntebe ekyapa mukiraba bannanga abatwala ettaka ly'ekkanisa muli babbi bubbi yava mu State House naye since then ebintu byongera kola ki butabuka so tubasaba tubeere nga mututaasa olw'obulamu bw'abantu bano abantu bano bwe bali buli muntu ono bano abali wano alina famire
ey'abantu abasukka mu 10 senga tunagamba nti bane mujje twerwaneko buli omu najja mu mbeera efaana tugenda bagamba nti bane tujja olunaku lumu lukye omulabulabi bantu bayiika wano kijja kuba kizibu nnyo senga tunagamba twerwaneko mu ngeri efaana bwe kubanga naffe mulimu era abalalula bye bali ngamba abakristaayo ffe wetuli naye eri abatugamba mutute tukoleki twagala mujjukira mu kikola obulabirizi tutekewo ejje erirwanirira ettaka tuba tulagao abo bayeekera tutekewo ejje erina abalwanyisa tumibala bannange nga tebinyuma senga ekanisa nevaayo etandika okutendeka wali kakati mwoyo akoze eki agambye kati mmaliridde nina kukola kuki ekiyambi banne bwe batuukidde abali basajja ne bakola ki ne badduka naye kakyabadde apulaninze ekibadde kyekyo senga ekiri wano senga kiki senga kirala nnyo so nga ate bano abantu nabo bamugaso gyeggwanga njagala kubeebaza mwebale kwerwanako mwebale kukola ki kwerwanako kiri okulumwa kwamaanyi nnyo kubanga abantu omulembe ogwo gwakuvaamu omuntu okwata ejjambiya n'alumba sigulowooza ku mulembe gwaffe guno ogwa gavumenti yakuteera naye sani fortinenti kati kyekikola biriwo naffe mirembe tujja kikuuma tuli beetegefu nnyo emyaka gyonna kiri ekyalo mukirabawo ekiri kisse nga tukuuma mirembe n'ekitundu ekyalo kijja tukuumye emirembe gyemirimu tukoze eki tugikuumye naye tukuumye emirembe ebivuddemu bye bino kotta bantu so twagala kubasabusaba sebo osi yagadde nnyo okuwerakwo nkusaba okubeera okwo tugende mu maaso kuba abantu basulaawo ne bajja abaana bali mu kutya bali ku bunkenke kizibu nnyo tulabanga abatuuse ku nkomero ya byonna tulabanga abatuuse tunaddukira wakati eno embeera si nnungi nnyo eri kkanisa nti abantu okwerwanako badyeyo ejjambiya n'abaawe ne bakwata ejjambiya n'emiggo ne balyoka bateekawo obulamu kuba senga tebakoze eki senga tunaawa n'omulambo ekiba kigenda okuba ekibi ennyo so nze njala kusaba gavumenti yaffe tuginamu obwesige eveeyo n'amaanyi gaayo gonna ngaemuzze mwe mulina okutaasa emutatutaase ekijja okuvamu kijja kuba kibi nnyo ate kijja okwonoona ekifaananyi kyonna ekyekkanisa obaolyawo nekubasaabusabi naye mbebaziza kubanga mukitukidde agikwate mulaba embeera gye tuyitamu nakubya essimu ekiro oba essimu emukumi ameka rpc paka enabiko entandika kudda ku whatsapp simu obadda naye abakubira eyo no maama ngaembuzeeko kakati tubasaba omulundi guno nga muzze mubeere nga mukola ate nekyala to defend your image kati abantu beewunya okujjako poliisi ng'ekkiriza kiyinza kiti ekyokubaawo okujjako poliisi ng'ekkiriza kakale bano bwe tulabayo okubona azze n'alagayo akapaapi tolaba yabalaga kaadi nga munnaabwe so twagala ne image yammwe emme kubanga mwe mutukuuma we need you mujjukira poliisi zino emwalagira bazijjejjewo abantu bangi bafudde kubanga poliisi zino ezaali entonotono muzikoze eki muzikuŋŋaanyiza muzitutte ewala abantu bangi embeera etabuse nawano senga obala poliisi yaffe yali ekyaliwo era mbasaba sebo osi mutuddize oyo omwami omu tayinza kusobola wewawo waali tumwebaza ate buvunaanyizibwa buli eri era ate buli eri ate tali amudi kati bano bayaga bayaayi kakale kiba kyetaagisa tubeere nga tutambulira wamu naye nga twebaziza mwebale kujja kibuuzo ekyo nja kukidirecting ew'omukyala OCCID agezeeko okukyexpoundingako kuba kati yamagobye ekiro era poliisi yasuzaawo bagenza okuvaawo ssaawa 10 ate ne bagamba nti balumbye essomero so naye mu byonna mukama abadde mulungi nnyo nti at least ono ye diwu ekifo kino kibadde n'ebintu bingi yinza okuba nga mumanyiiko ebimu n'ebimu nga bikoma eri waffe netugezaako ne tubikkakkanya kuba eno muba mukola gwammwe naffe eri tulina okukola ogwaffe naye tubasuubiza nti mu bbanga eritali ttono katugezeeko okufunayo abantu nga babiri bwe tutwala mu kooti
abantu nga babiri tusuubira nti eddembe lisobola okudda ku nteeko naye nsaba kyaki nti namwe muteekemu amaanyi ku ttaka eryo because issue eri ku ttaka walinga waliwo vacant land ate tufunyemu bingi ebiriwo naye walinga wali vacant land so abantu beeno basinga batunza amataka gaabwe kati oli bwasanga ettaka eriri vacant ng'ebyo sokugezesa waliwo anajja obatabaawo bategedde waliwo pressure, okay? But security begins with us. And I know akimanyi naye yesterday namugambye no, don't engage them, let us come, okay? Until we told him you come and show us where we are supposed to be. So let us try our own security. Security begins with us. This should not reoccur. Issue when never ku ttaka, let us engage it. But when issue comes to life, okay, let us security begin with us. We have a police officer who resides, I think, with you. Zabasirikale ku bigere sigenda kubanga zibitangamu okutandika kati era bwe tubadde tujjira just nti ffe tetutegedde nti omukulu abadde ajja tubadde tuzze kulaba nsonga nga bwekoze etya bwe yabadde ekiro era ffenna abasinga batujje mu office naga mugende kati nze ate nze yabadde ku ssimu ekiro nga nkodineti nga kituufu nina okujja ondabe ekyabaddewo omuganda wange nga nyongera okuttira ababulizi bannaffe be tukubeera nabo tuleme kubeera batiitiizi kubanga nabana abantu bennyini bamanyi nti babbi naye tuteekeddwa okuyimirira ng'abayizi okulaba nga tukola ekisaanira mu kifo ekituufu n'okuyimirira tuleme kubamu na kutya tuyimirire mu maanyi. Eyanziza erinnya lyange nze Samuel Kamuze nga ndi wano ku Bible College e Nakanyonyi ate nga nze guild president w'ekifo kino omwaka guno twavuddemu ekyekango oluvannyuma lw'abatuuze ababbi b'ettaka okujja kuno okuva olunaku olwajjo olw'eggulo zaabadde ssaawa 3 za kiro nga abantu bano baagala okutwala ettaka lino era kye baakoze olw'eggulo olukiro ssaawa 3 ne batandika okuleeta amayinja amabulooka omusenyu ne bazimba ekiro kyonna babadde bazimba era nga omukulembeze twakommunicatinze ne officers ab'enjawulo okulaba nga bajja era twebaza poliisi nti yaweereza abantu abazze okuba nti batuyamba ne bakuba n'amasasi abantu bano ne badduka kakati mu busungu obw'ekitalo basazeewo okudda ku makya okwatakinga abaana era bazze kumpi wano ku dormitories balina Bijambiya balina emiyini gy'enkumbi gye bazze gye bakozesezza era tugezesaako okulwanagana nabo okulaba nga tusitaasaganya naye bino bye bivuddemu naye twebaza Katonda nti akyatukuumye era mbeera zino njakwongera okusaba abakulembeze abatukulembera mu bifo ebyenjawulo okulaba nga muteekayo nnyo omwoyo okulaba nga tutwala ekifo kino mu maaso kubanga kino kifo kya Katonda abaweereza ba Katonda babeera wano era basomera naye ettaka bwe liti ne lituuka okuba nga litwalibwa abantu abatamanyiddwa mwaka ku mwaka bo babuliriddawa n'olwekyo nja kwongera okubasaba tukwatire wamu ne poliisi ebigambo byonna byeyogedde nti kwasaganya okulaba nga ababeera ku kifo kino mbasaba bakituukirize bataase abantu abaana bali mu bunkenke abaana basula beeraliikirira olw'okuba nti embeera eriwo n'olwekyo nja kubasaba tube nga tuli bumu ate era n'ekirala kyensaba komera babatadde naye bandibaddeko kye bannyonnyola kuba abantu bano si baakuno bagulibwa bugulibwa omulala yagambye wembalala ava Mbalala okujja mu kifo kino kakati abantu bano bawera na 50 naye tusaba abantu bano tubanoonyerezeeko neyanziza kati oli mu mbeera kisaze mu kiseera kino ngenda mu ddwaliro kubanga bakubye kuno muyini gwe bankubisizza nagezezaako okulaba nga ntambulira wansi
okuddukawo naye nga sisobola nga ne bakuba n'emiggo kuno mu mugongo era mwegiri miyitirivu naye embeera ejja kutereera kubanga nsoose funa ku first aid mu ddwaliro wano era waliwo n'obupapajjo obw'emiyini egibadde bwayingidde muno bagezesaako abasawo kubanga babukwasaganya era mu kiseera kino ngenda mu ddwaliro Mukono okulaba nga nyongera ofuna obujjanjabi. Mbulira tandika watu bakatonda mwena Mukama yebazibwe naku lwaleero nga mutegedde tufunye embeera etabadde nnungi naddala ku ttendekero lyaffe ery'ababuulizi Nakanyonyi. Enkya ya leero ababuulizi ng'emirimu gyabwe egya bulijjo nga tebanakola kirala kyonna abasookako era agenda mu nnimiro bakedde mu nnimiro ne bafuna ne balumbibwa abasajja abakutte amajambiya abakutte emigo kulabika nti balina ekifo kye baagala okwezza era mu mbeera eyo ebaddeyo okulwanagana wano okusigagana wano na wano mugenzi okakananga akulira abayizi aba guild president waabwe mukulu Samuel Kamuze ng'afunye obuzibu afunye obuvune bamukubye kumpi kwagala kwasa omutwe n'omulala. So twagala kuvumiira nse kuvumiira yenna naddala eri abakuumaddembe kubanga ensonga eno tugibategeezezza nga bwe kyetaagisa. Nze kennyini ngeza kuno okwogera ne bonna bekikwatako tubagamba naye embeera ey'Ennakanyonyi yeetaaga okuyamba. Nejuzi twabadde ne KMP ne mugamba kyekigambo kyekimu naye twagala okusaba bakikwatako abakuumaddembe nti ffe omulimu gwabwe gwa kutukuuma n'ebintu byaffe. Ettaka ly'Ennakanyonyi abantu bangi bazze. Waliwo omukungu omwe yava mu State House n'ajja n'alaga ekyapa n'akasa kino ekyapa ky'ettaka lya kkanisa. Omwaka oguwedde embeera emu era omwaka guli era embeera eyaliwo Kano Nakalema yajja ne ttiimu ne baleeta n'ekyapa aba Ministry of Lands ne bakakasa nti ettaka lya kanisa. N'ekyenyamiza nti ate bannyini ttaka bo bawutulwa bo bakubibwa betukana okutusibako ebisago ninga ate abakuumaddembe tebasobola kuvaayo kunoonya abantu kyabakubye. So twagala okusaba bakikwatako abakuumaddembe tukubire mulanga eri IGP nti ensonga y'Ennakanyonyi omutagiyingiremu mugenda kusanga omuyikisaayo ogw'amaanyi Ennakanyonyi kubanga kati ababuulizi kati basobola kusoma basobola kubeerayo kubanga buli balowooza sayino kale kyokola balowooza nti n'abaana agenda kulima balina kutambula n'ejjambiya balina kutambula n'emiggo kulabika nabo beekuuma kubanga embeera eriwo yakusaanya obulamu bwabwe. Kati ng'ojja ate ku babuulizi tulina essomero lya sekendwe weeriri tulina ne aba primary weebali sangadde osobola olyawo tuyinza n'okusooka okuyimiriza abaana no badde waka tusobole okulabika nga tusooka okutaasa obulamu bwabwe naye tutandituse mu mbeera eno singa poliisi teva. So tubasaba muveeyo bukyakiganye sangadde osobola olyawo tuyinza n'okusooka okuyimiriza abaana no badde waka tusobole okulabika nga tusooka okutaasa obulamu bwabwe naye tutandituse mu mbeera eno singa poliisi teva. So tubasaba muveeyo bukyakiganye